Akawungezi ka leero waliwo omukyala Zaina Nakagolo omutuuze ku kyalo Natteta mu tawuni kanso y'e Nazige Kayunga abitaddemu engatto okwolekera woofiisi ekola ku nsonga z'amaka okwekubira enduulu ku ngeri mujja we gyamufuukidde akayinja mu ngatto mu maka ge. Tukitegedde nti omukyalo ono yayawukana n'ebba emyaka 13 emabega ng'okutuuka okujja mu maka ga Nakagolo yali aleese baana ye agende ebweru akole. N'agamba omwami ndeese abaana bo nze ngenda bweru kukola oba oleese abaana balekaawo. Kyokka yabasabye ennaku nnya zokka asooka abeereko n'abaana nga bebamanyiira gye byaggweera nga ne muddira avuddemu yeegabidde ekisenge. Wezaagwako ndaba mutaayi wawe wiiki eweze ey'okubiri omwezi ne tukwata ogwokubiri tukwata ogwokusatu paka gwakuna ng'ajaawo ayali asula mu ddiiro ne yeegabira ekisenge. Bw'akamanyiro k'omukyalo ono kaasukka n'atandika okwagala bafumbi babiri ne mujja we mu nnyumba emu n'atuuka n'okulomba banne mu kisenge mbu naye mukyala. Yatulumba mu kisenge nga tuli twebase n'omwami ne babeerawo bye yamugamba n'amulagira nti nkuwadde ennaku 2 manya nti nange wano ndi mukyala. Wano nno embeera yali etandise okugagira ddala era omwami n'atandika okumusindiikiriza okutuuka lwe yapondooka n'agenda. Omwami n'amugamba tambula okole ki? Oviire mu maka ge, viira muno mu maka ge. Ye n'agaana n'agamba sirina gye ndaga. N'ayingira mu nnyumba n'akwata ebintu bye n'afuluma. N'agamba maama n'ansuubuga nti wange nkulekedde abaana baabo nze ngenze kukola ki? Kukola. Oluvannyuma lw'emyaka 2 omukyalo ono yakomawo nga yeerimbika mu kujja okulaba abaana kyokka okudda yakomawo nga mbega anti ennyumba yagyesogga bwesozi mu kiro. Ono najja n'akoona ku ndabirwamu y'ekisenge ky'abaana ku ddinisa. Abaana ne bagumuka mangu ne bajja bakwata ebisumuzo ne bakola ki? Baggulawo. Oli owalwedi yeyaggulawo. Nze mpaamuka nva mu kisenge neesibya akaleesu nsanga nakyala akoze eki? Atudde. Ekisinza okukyankalanya omukyalo ono ye mukyala mukulu okumuggulako olutalo n'abaana be nga bamuvuma buli lukya. Naye ngenda okulaba omuntu ayagenda ate akomawo ate akola efujjo. Nange kwe kwekubirira enduulu. Akola ki? Akola ki? Nga bakuggulako olutalo n'abaana bakuvuma. Agamba nti babadde batandise n'okulwanagana n'abaana bonna abali ewaka so nga n'omwami bwe yagezaako okuyingira mu nsonga zino naye kata bamukubiremu. Twadde tuli awo ekiro ssaawa awo 2 era olutalo ne luddamu. Ne bagwa ku kitaabwe ne bamukuba. Ayogera na maama waabwe abaana nga basaayo bagwa ku kitaabwe. Mu kwewozaako omukyala mukulu ategeezezza nga bwe yawukana n'ebba oluvannyuma lwa Kampala okubalema era baasibira wa Nazaala. Kyokka mbu embeera gye yasangayo yali tewoomesa Nakabululu mbu Nazaala yali akozesa abaana emirimu gye batasobola. Era abaana baawali ekiro baafulumanga ssaawa 10 okugenda okutema ebisagazi by'ente eby'embuzi okugenda ku luzzi abalima ne balima. Gamba maama ebirala byonna nja bigumira naye ekyokugamba abaana bange okufulumanga essaawa 10 bano abaana abato bagende mu mbuzi ekiro kino bagende ku nsiko obudde buno ekyo maama tekijja kusoboka. Yalaba tabisobole kwe kusala wadde ewaabwe Mpigi bwera ne bakkanya n'omusajja okumusindikiranga obuyambi okulabirira abaana. Ne mugamba naye taaze bw'olivaawo wano n'ofuna awantu awalala nze ngenda kukomawo tubeere n'abaana n'angamba kaali. Mukyala mukulu agamba kaseera katuuka omwami n'alekeraawo okuweereza obuyambi kye yakola kwali kulagana n'abalamu be bamutwale ebba gy'abeera. Kati okulembera mu maka ga munne agamba nti bayamusuubiza okumuzimbira ennyumba kwe kusalawo abeerewo paka ng'omwami atuukirizza obweyamu. Nze kyali kintegeeza nti tuli bafumbo yankakasa nti alina okunteeka obudde bwonna alina okufunako wanteeka. Era bw'amala okunkakasa nti alina wanteeka era bwe nakwata ekkubo nezija nensangawo mujja wange twakkirira ewaka nze ssezaala wange nanzikiriza n'aŋŋamba ne balamu bange ne baŋŋamba beerawo mu nnyumba mpaka wanaafuna waakukola ki waakuteeka neki n'aba. Bw'abuuziddwa ekyalo ekimutwala mu kisenge kya munne bw'ati bw'annyonnyola. Nati omwami ye nakimugambanga ng'amugamba mbu nazze buzi nti ngenda ku nnaku 2 oba 3 naye ng'ate wendi mpaka.
kyokka ye omusajja mu kwewozaako agamba ekyabajja e Kampala kwali kubagoba ku misigo buli lukya olw'omukyalo ono okuyombayomba. Tetwava mu Ndeeba okujja ewa jjajja nga batugubye. Naye twava mu Ndeeba okujja ewa jjajja nga batugubye mu nju batuwana. Agamba nti okwawukana n'omukyalo ono yali agenze kuziika era ne yeerema okudda mbu ye mu kyalo gy'ayagala era okuva olwo ne baawukana. Namala ebbanga erisukka obwaka nga bumwegayirira dde. Yangamba nti oba oyagala okunzirira nze sikyaddawa mmwe. Nze ndi ku byange. Akulira ensonga z'amaka n'abaana e Kayunga Collins Kafeero omukyalo ono amusabye okwamuka amaka ga munne embagirawo nti kyakola jjogo lyennyini. Olina ensobi ezikola ki eziwoza njagala okulule naawo nga tuva wano ngategedde njagala nga tuva wano ove mu nnyumba eyo mu Nambiro odde gyokola ki gyobadde. Amujjukiza nti n'ebbanga ly'amaze nga yayawukana n'ebba takyali mukyala we. Emyaka 11 gy'omaze ebweru nga wagenda bugenzi jasiga bosi wano kukyala ne uliyawuka akatogo ono sibalo yakuzaala mu buki buzaazi baana. Ensonga y'okubiri singa omukazi anoba wadde wali mufumbo kale oba olina empeta wafumbirwa emyaka 11 egiyise n'otambula n'ogenda bw'okomawo tewabaawo kintu kiwano. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba ddi mukyala mukulu lwagenda okwamuka ennyumba ya munne. Babadde kulima